Omuntu yenna nga wali owozeeko Bujjingo n'akuddiza ssente bw'akomawo ku luno tomwongera. Omuntu yenna abanja Bujjingo tera omunoonye mangu akuddize ssente zo. Omuntu yenna nga Bujjingo ayagala kwewolako oba oli manerende oba oli wa banka oba oli kinkwegayiridde tomwesembereza. Bujjingo ali mu kutunda bibi ayagala kudduka mu ggwanga embeera emususseeko. Bujjingo okuva lwe yatta Richard ebintu byakyukira ddala. Era okuva lwe yakwata mu kamwa k'enkyukakyuka engalo baazirumira ddala. Waliwo abasumba abafere betumanyi. Naye omusumba omufere yeeferera ebibye. Atayina muntu yenna gwayingirira, atayina muntu yenna gwanyigiriza ng'ali mu kweferera bibye. Abo tetuyina nsonga lwaki tubeera tubalumba kubanga ffe twakola endagaano ya tontabaala sikutabaalanga. Kobenga owagira NRM ng'osigaddeyo gy'osirikidde nga tonyigiriza bannankyukakyuka n'okufuuka omuzindaalo oguwagira ng'obutemu obukola ku bannayuganda osobola okubeerayo. Dembe lyo okuwagira Museveni nga bw'oyagala kubanga owa 1995 CA akuwa eddembe n'obuyinza okuwagira ekibiina kyonna ky'oyagala ne munnabyabufuzi yenna gw'oyagala kasita ekibiina kitabeera kya buyeekera ne n'oyo munnabyabufuzi nga si muyeekera okkirizibwa tewali akulinako buzibu. Naye kasita osonga engalo zo mu nkyukakyuka nkulayirira tuba tugenda kufa naawe. Kakati omuntu asula mu birawuli yawakula entalo z'amayinja amanyi nti mutemu ate n'asigala ng'akyokoza bannankyukakyuka abalina omuzindaalo okuva olwo wallahi endiga zadduka. Ekiweebwayo tebakyawaayo mulankyawa, kimu kya 10 tebakyawaayo. Kyovola musajja wattu buli wabadde ng'akwata akazindaalo ng'asaba dayirekiti amazima. Neetaagayo ku ssente amazima tusondere kino ne bamumma eza Pentagon awo baabuuka nti ze zaatambuzanga muwooza okwetooloola eggwanga tebaamwongera. N'atuuka n'okuwemula abantu nti Pentagon ya nnyoko bisiraane mmwe ng'ali katuuti kubanga twakuba ettooke lye we yali agenda okujja ssente. N'akomawo era asonde bannange ninamu ebizibu bya bukadde nga 10 naye awo 15 nkwegayiridde bambi toleeta. Bujjingo ali ku pressure y'amaanyi. Bujjingo ayagala ssente. Kakati juzi n'asaba basondere Independence Night abantu ne bagaana okusonda ssente kubanga nayo zemuyita endiga zaabuuka. Mwe mulowooza nti abasabire wa Bujjingo babeera tebategeera naye n'ezo endiga zaabuuka tezikyamukombya wadde ku tterete ebbwa ly'ennusu. Bwe zaamummeza Independence Night kakati yabadde akomyewo nankuba mpya. Omanyi omuntu alina okubeera n'akawunti 2, akawunti ey'emagombe n'akawunti eno ey'oku nsi. Bannange teri kintu kinaaba kibi nga ku nsi ku akawunti yoleseeko ssente nnyingi nnyo naye ng'ate emagombe gy'oli mu kugenda toyina yadde olw'ataano lw'otaddeyo. Ini that ategeeza mbu ye y'akawunti y'omuttaka oyo omujega. Mbu ye Bujjingo y'akawunti ey'omuttaka oyo omujega awedde emirimu. Abantu bamumye ssente asindise n'omukyala aleebeete. The information gyenfunye ayagala kudduka mu ggwanga. Abasajja baamukozesa ne bamusuulawo. Abasajja baagala kumwefuulira. Abasajja baagala kumubalula kubanga Bujjingo asukka ku ky'okubeera omusumba. Bujjingo ebadde nkambi mwe batendekera ng'abayeekera ba M23. Kakati mu kutendekerawo abayeekera ba M23 ebyama byaliikinze. Ebyama byaliikinze kakati Bujjingo naye ekimuyigga takimanyi. Yeebuza M23 yenjigga oba nannyini M23 ye kennyini kabeejumbira yanjigga. Amanyi bingi ayina okuggibwawo era essaawa eno ali mu kunoonya ssente butassa mukka butassa mukono bw'ajja okwewolako nga bulijjo mukolagana mu bintu bya ssente tomuwola. Bw'oba omubanja ng'oli manerende oba oli muntu wa bulijjo nga just oli kyaliiwe mwanguyire. Bw'obawo banka erina kyemubanja emwanguyire. Bujjingo ayagala kudduka mu ggwanga. Bujjingo ayagala kuyitamu. Bujjingo ayagala kufuluma ebintu bimususseeko ensonga zimwandaddeko. N'olwekyo
bw'oba omanyi nti olina ky'obanja Bujjingo, bw'oba omanyi nti Bujjingo alina ekikyo, oba bw'oba omanyi nti Bujjingo atera okwewolako bwadda tomuwa ate mwanguyire singa ggwe abeera amubanja, kubanga essaawa yonna omuyaaya ayitamu ate tagenda nakukozesa kisaawe kya Ntebe. Bujjingo ayagala kuyitira ku ttaka nga Bakaleke, ayagala kudduka nga Siraje Bakaleke naye teyayita ku kisaawe kya Nnyonyi Ntebe, yayita ku ttaka ng'agenda akukuta musajja wattu bw'atyo mpola mpola. Ne Bujjingo tayagala kuyitira ku kisaawe Ntebe, Bujjingo ayagala kuyitira wansi. Ate olunaku lwagenda okufuluma tagenda kuva waka, agenda kuva ku ofisi zaawe erungujja ku social media ayitemu buyisi. Kigambibwa nti olukwalo lulimu okuyitira emutukula agwe mu ggwanga lya Tanzania n'oluvannyuma alinnye yeeyongereyo. South Africa gya planning okuseegera. Nkiddamu, South Africa Bujjingo gya planning okuseegera. Agenda kuyitira emutukula agwe TZ n'oluvannyuma alinnye Nnyonyi emwongereyo South Africa. In that bw'oba obanja Bujjingo mwanguyire era wajja okwewolako tomuwa. Ate mmwe endiga eziri awo, mmwe endiga eziri ewa Bujjingo awo waliwo ebyama bingi we mutudde. Ekyo kye mulaba ekiri awo kisukkako ku ekyo kye mulengera. Mwali baba victim mu madduka ga Bujjingo, kubanga after government okukizuula nti Bujjingo abatoloseeko adduse obwanga egenda bwolekeza kubanga we muli ekiro wabeerawo nkambi y'abayeekera aba M23 kaakati walibeera omu kubakwate nga Bujjingo amaze okuyitamu agenze. Kaakati naawe weebeereremu, naawe kennyini ng'omuntu weebeereremu. Omusajja ayagala kudduka naye ate byalese emabega si bitono. Oyo Bujjingo omutemu. Kaakati gwe kiri gy'oli okkirizibwa oba oli wa ddembe okusigala awo. Naawe abadde awola Bujjingo nga Bujjingo yazza kwewoleko, oli wa ddembe okumuwa ssente ne totukaabirira. Era naawe amubanja asudde ennanga okugenda okumubanja oba okumuwambako omusingo gwe mwakkaanyaako bwobbibwa tokaabanga, kubanga mugimu ku misingo gye mwakkiriziganyaako gyatundibwa dda, wadde nga mmwe mulowooza nti muyina endagaano ez'emisingo egyo. Genda okebere ku musingo Bujjingo gwe yakusingira olabe oba okyasobola okugwakisa esinga. Bwe kiba kibanja laba oba osobola okukitunda, bw'eba mmotoka weetegereza oba osobola okugitunda. Nkubbiddeko, nkuwadde gaabuwa, weebeereremu, weekwatekwate, weekuŋŋaanye onone ebibyo. Anti gw'owola otudde mu kumubanja ojja oyimiridde ofunvubira n'okufunviira n'ojjayo n'amaanyi ag'omu buto. Mwebeereremu, Bujjingo ali ku pulaani yakuyitamu. Lwakuba kyannaku nti ye kennyini yakola statement n'agamba Uganda is not bleeding. Buli bannayuganda bye boogerako ku bikyama ebigera mu maaso mu ggwanga, oyo yafuuka akazindaalo akabavumirira, oyo yafuuka akazindaalo akabavoola. Bujjingo nkulayiya togenda kulifuluma. Bujjingo nkulayiya togenda kuva mu Uganda enekulukuta omubisi wakati ne mu nsonda. Uganda gy'obadde owaana nti nsi matabuta, otuuke n'okugamba omutemu nti ali steady, n'onenya gwe batemulidde nti lwaki otambula n'abaana babatemule, naye n'otanenya mutemu n'otambula n'omutemu. Bujjingo togenda kufuluma Uganda nkulayirira. Bujjingo togenda kudduka mu Uganda nkulayirira. Tugifunda mwaba, tugifunda mwaba ffe abanyigirizibwa naawe naggagga. Bulijjo agitutendera tuba mu kuziika ng'oli mu kututendera Uganda, naye nga booli mu kugitendera bw'obavuma naye ng'ate bambi bo bali mu kuziika. Bazadde b'abaana ne baziika abaana baabwe bakuwulira ovuma gwe batambula naye ate nga gw'otambula n'abatemudde. Abantu abo bakusabira essaala embi,
Kaabe Teddy Naluswe ebyogenda osiriwala ejjo wakoze video ejjo wabadde obuulira bonze bali bangobye mu sonoti mu mwoyo yakindaga kyokka togambye mu mwoyo yakindaga ate maaso n'otandika okunarratinga ngenda okutuuka mu ofisi nga baŋŋamba sayini nga wano ngenda nga byali mu kunyumya ebyaliwo mu kumugoba mu sooti bya buntu byaliwo kyokka nga wabadde atandika agamba mwoyo yakimulaga alimbye n'alimba olubeerera naye Bujjingo nkulayirira togenda kuddamu kufuna mirembe mu nsi eno famire ya Richard ez'Abannayuganda abanyigirizibwa omukyala bwe mwava naye mu bwavu n'otuuka n'okukola statement mbugwe walinga osula ne sitaani nze bannange Suzani yamanyiwe nnyina okwambala nkagatta nkapya nze Suzani nsange engatta azikubye eddagala Suzani bw'oba osange engatta abadde nga azikubye eddagala Teddy wazirina nga mutandika tangira bakikuba eddagala gye wayambalanga angololera n'ateeka wali naye nga weerabidde nti we wali ewa Teddy n'essaati yanyiganga nnyige nga takyaswa gikunya kubanga buli kiro yabanga yakwoza ku makya wajambala ekyannyoggoganga nodda ku mukyala novoola abaana bo n'obavoola abaana bo n'obakola biki omusajja omukulu n'oyimya ku mpewo bw'olangira omukyala bw'olangira abaana bw'olangira omukyala bw'olangira abaana oliko ebikolimo by'otannalengera nawulidde juuza gye gyembuka nanoonya public sympathy naye nsuba abaana bange gweteebereza ebbanga lino lyonna nga tebala abaana bange abaana bo tebagenda kusanga mu makaago singa wali oyagala kulaba abaana bo ng'era ddala kituupu osuba abaana bo omanyi gye wabaleka va mu public sympathy olw'okuba oyagala okuzza obuganzi olw'okuba oyagala okuzza amaanyi nti buli muntu omuzadde alina ogwo omwoyo musajja munne oba muzadde munne bw'ajja n'akola statement ti bannange mmisinga abaana bange asobola okweteekako mu bigere byo naye ate gwe public sympathy gy'oyagala okuleeta yakijega abaana bo tebali Bulaaya abaana bo tebalinnya nnyonyi abaana bo balina address wewabaleka we bakyali omanye ew'okusanga abaana bo kakati bino byonna bikola kubaguumaaza bu public sympathy obwansuba abaana bange abikola kubaguumaaza mumwongere time asobole okutoloka nga mumuba ababanja asobole okutoloka nga tabasasudde nga mukyamubanja tayagala kusasula mabanja gammwe era nammwe abatera okumuyamba mu bizibu bya ssente ayagala kudda kubeewola kubanga ali mu luko lwa kuŋŋaanya miliyoni 5 asobole okuyitamu ebintu ebisinga abitunze waliwo agenda okugamba bw'aba ali mu kusolooza miliyoni 5 kiyeekolera kyasama nnyo lwaki tatunda ettaka lya Kanani sirirye era ezimu ku nsonga lwaki talina kuzimbako eryo ettaka si lya kkanisa eryo ettaka lisukka ku kyokubeera ekkanisa era y'ensonga lwaki ekibangiriza ekyo ekinene takizimbamu gwe waalisose ne weebuuza nti ikaazi 8 ezo mwenge ndiga mulowooza mwazisonderawa era mwazisonda ddi kambazzeeyoko ku Bat Valley we mwava okujjaawo Bat Valley etuuza abantu bameka bweba etuuzizza banyi 3,000 3,000 ez'abantu zisobola okusondawo zisobola okusonda yiika 8 mu kibuga wakati golowooza nti mmwe mwasonda era waali ebuuzizza nti lwaki kyayanguwa mangu okuggwa tekyaweza na mwaka mbutumaze okusonda ettaka lyaffe bannange tutambule okuva ku Bat Valley tugende e Kanani golowooza nti mmwe mwasonda ettaka eryo mwasondako busammambiro kubaguumaalizaawo mbu ekifo kyammwe naye ng'ekifo kyaliwo ng'era kya muntu mulala nnyo tasobola kukikwatako ate n'emivuyo gya Richard tegyamuleka kyekimu gyayikamu ssente nnyingi okulaba ng'azikiriza okuva ku buloga paka kuwa waggulu mu bitongole by'ebyokwerinda bonna baalya ssente kaabe mukyala gw'alina ewaka Suzani Makula naye yalya ssente okubaako ne byazibiikiriza
kakati omusajja ali yala ali seke tainaamu yadde olwataano kyova olaba kakati Ssente azisaba alaali takyaswala azisaba alaali wemuzimu malaali ng'asalawo abayitireko oko mu ngero naye Bujjingo tewasaba nga Ssente kumala ddakiika ziwera Bujjingo ebintu byekolanga byokka na byokka Bujjingo ebintu byakwanguyiranga ng'okyaliko omwoyo wa Mukama abasajja bannange omukyalo oyo gw'olina ewaka ayinza okuba mwemuli omukisa gwo nkiddamu abasajja bannange buli byanfuna bibaako newe byekutte ono yadduka ewali omukisa gwe ew'omukyala eyakumira buli kimu naye najja n'agenda n'omusege ogutamulumirirwa ogutamanyi nnaku ye ogwatuuka n'okwenda Bujjingo na baba njagala okette ogende ng'onoonya mu maka g'abaami abafuna nga nekkumi olisanga bana baza tusanga babiri abanywezezza obweyamu nga bulijjo akasembayo embaga y'abakomredi baffe Swabula ow'omukisa ne Bobby Giant bannange ebuzaako ennaku nnya tweyama nti ffe wano kuyeekolera Sabula tugenda kunoonyayo akakadde ne baganda bange ne bannyinaze akasente kagaanye okuwera ate ng'obudde buweddeyo bwe kiba kinneetaagisa fukamira bwe kiba kinneetaagisa bayimbiramu nja kukikola naye sigenda kuswala kubanga nina bye nanaabisa dde engalo nti ŋŋenda kubawa emmere